ne bonna abasonde emmotoka ne banga bakutuusaako emmotoka eyo kati gwe olowooza emmotoka ereddayo oba teddeyo ebikwata ku mmotoka engisigaza ngizaayo tebalina kugamba nti bayite emmotoka gye yayita emmotoka yayitawa yali Madam Sylvia ne King Saha boogerezeganye nabo abo bajja kuntuukirira tujja kumaliza nabo otherwise kati bano nze moroka sagifunira mu ebyo kati era teyinza ko sizinza jogererako mu ebyo nyina jogererako mu gye yayita tujja kuliziganya nabo kyonna ekiraba kivudde era bo bajja kuba babulira kuba be babulira ngano zanze tebanda bange okera ku nsonga za moroka kati bo bagamba nti be basonda sibamanyi nabo bakimanyi nti sibamanyi kati so boogere n'ababatuukira babatuukirira ababatuukirira nze bantuukirira mu layini yabo tujja kumaliriza nabo bomba manyi nze manyi abantu babiri kati abasigadde sibamanyi bajugula bagamba babavuma nnyo ataamanya Steeka Kitinti yagamba abagende Namugongo babeera oba bagenze kusinza bifaananyi nti waliwo n'ebirala bye baba bagenze okulya kale ebigambo ebyo nange byankola bubi nnyo ate kati kinkoze bubi nnyo obuga nti wali owabula nti ate onywerera ku nsonga bannaye mbaddiramu eddiini y'omuntu n'eggwanga y'omuntu tobyogerangako embabuulidde bibi n'ebitabo by'amawulire byonna tebikkiriza bintu ebyo kati waliwo okwogera n'obantu oyogera nti kati wayogedde nnyo kale nti ate abantu bakutegedde kati gwe n'okomaga ensambya oba nodduka n'oyita ewaka naye at least obwo buntu bubiri eddiini y'omuntu oba naye tojogerako kuba kali singa ate obadde mu katoliki n'oga nti kati kanjogere ku ebyo eby'ennamugongo tuyinza okugamba oba kale oba obitegeera bulungi naye kati weerabidde naye kati nze siyinza kuba ndi mu katoliki nengenda mu by'abasiraamu mbitapute tebagenda e Makka babagenze kuba sibimanyi